June Tadeo Lukwago omutuuze ku kyalo saza ekisangibwa mu kibuga ky'e Masaka yatutte mukazi we Scovia Namirimu mu kkooti nga yagala emukkiriza yawukane naye olw'okunoba mu maka ge awatali nsonga ya ssimba. Kyokka Namirimu naye awandiikidde kkooti y'e Masaka ng'addamu ekiwandiiko kya Balukwago mwagitegeereza nti yava ewa Balukwago olw'ensonga y'okumuteebereza okuba omusezi kuba yafulumanga mu nnyumba ekiro mu matumbi budde nga tamugambye. Namirimu agaseeko nti bo okugenda wabweru kanga musibidde mu nnyumba ate nga yagendanga okudda nga nnyogoga ebigere ate nga akooye nnyo ekintu ekyamutiisa. Omusajja yali afulumye ekiro wabweru essaawa 8 ez'ekiro ng'ate akomawo obudde nga bugenda kukya ate ng'akomawo nnyogoga ng'ate ansibirayo wabweru aleka asibyewo kale yakomangawo ng'akooye. Ngezaako mubuuza gy'abaava nga tanziramu asigika busirisi. Naŋŋamba bw'olimanyiira ndikubuuliranga gye mbandaze naye kati okyali mugole. Looya wa Namirimu asabye kkooti esazeemu okusaba kwa Lukwago kubanga Lukwago ategeeza mu kiwandiiko kye yateeka mu kkooti nga Namirimu bw'abadde teyeegatta naye kyokka ate n'asaba kkooti y'emu ebaawukanye. Agamba nti tetwegatta naye nga kituufu twegatta kubanga mbadde n'ekirala mbeera mu mwezi ng'era ankozesa era byonna mwebiri musidde. Looya agambye nti abantu bwe baba tebeegattanga tebayinza kuba bafumbo mu mateeka n'olwekyo bwe baba nga si bafumbo ate kkooti tesobola kubaawukanya. Wano looya wa Lukwago wasabidde kkooti emuwe omukisa addemu akyuse empaaba ye. Kkooti kyekkiriza era omulamuzi w'eddaala erisooka Aisha Nabukeere Masaka n'amukkiriza. Okusanga nti ffe abaawaaba tulina okukyusa mu mpaaba kyetuyita okwamendinga era nekikolebwa ate netusalamu tu adoputinge kubanga bali bwetwabaawubidde nabo bataddemu okuwaaba omusango gwe gumu abagamba ate nti nedda nti omwami yali mu nsobi. Abantu bazze mu bungi okuwuliriza omusango guno okubadde abooluganda okuva ku njuyi zombi. Omusango guno gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Era kitaawe wa Namirimu Muzeeyi Emmanuel Nyombi ategeezezza nga muwala we bwe yajja n'amugamba nga bba bw'afuluma ekiro mu matumbi n'aleka ng'amusibidde mu nnyumba ekintu ekyabatiisa bonna. Yagamba omusajja afuluma ebweru ekiro ssaawa 8. Sitegeera lwaki afuluma ebweru. Tuufu taata ensonga eyo ennemeredde. Yagaseeko nti yawandiika ebbaluwa ng'ategeeza ne ssentebe w'ekyalo ky'e Mukukuulu ekisangibwa mu ggombolola y'Ekitanda mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi Hajji Hassan Majembe era nga ye yatwala ebbaluwa eno ewa Lukwago okujja okuteesa ku nsonga zino wabula n'atajja. Tumutegeeza nti Grace talina buzibu naye obusongasonga obutonotono bw'obanga onoosobola okubumaliriza tewaliwo buzibu Grace kudda mu bufumbo bwe kuba abwagala nnyo. Kabuga agamba nti tewali kintu na kimu ku bye baleeta ekikyaliwo kuba n'ensimbi emitwalo 7 gye baweereza zaali za kubategekera era nga bagikozesa okukola enteekateeka y'olunaku lw'embaga era abako abajja okwali ne Lukwago kwe baali empombo. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.